Ku ssaawa envanyuma gavumenti yalinyisizza embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 n'ensimbi triliyoni 13.78 n'eva ku nsimbi triliyoni 58.3 okutuuka ku triliyoni 72.13 ng'egamba nti waliwo ensobi ezaali zaakolebwa mu bbago ly'embalirira eryasooka. 72.137 trillion, of which Uganda shillings 34.327 trillion is appropriation and Uganda shillings 37.809 trillion is statutory. Minisita omubeezi wa guno naguli mu minisitule y'ebyensimbi Henry Musasizi yeyanjudde embalirira eno eri paalamenti n'ategeeza nti omwaka guno essira gavumenti eyitadde ku byakwerinda eby'obulimi n'amakolero. The budget estimates for financial year 2024-25 was drafted and guided by the theme full monetization of Ugandan economy through commercial agriculture, industrialization, expanding and broadening services, digital transformation and market access. Ku nsimbi ezigenda okuvujjirira embalirira eno gavumenti esuubira okuŋŋaanya triliyoni 32.38 okuva mu misolo ne mu bintu byetunda triliyoni 1.393 okuva mu buyambi ebweru ate triliyoni 8.967 gavumenti egenda kuzeewola mu banka za kuno. Triliyoni 19.8 zigenda kwewolebwa okusasula amabanja aga kuno kye bayita domestic debt refinancing ne triliyoni 9.593 za kwewola bweru okukola projekiti ez'enjawulo. Ku mulundi guno waliwo okukamu kuba omusolo gavumenti gwesolooza kugenda kukolako ebitundu 45 ku buli 100 eby'embalirira ng'ate emyaka egiyise omusolo guno gubadde gusoba mu bitundu 5 ku buli 100 eby'embalirira wabula ku triliyoni 72.13 triliyoni 34 zigenda kuggweera mu kusasula amabanja nga zino zikola ebitundu 47 ku buli 100 eby'embalirira y'eggwanga yonna. Okusinza kwa alipoota y'akakiiko ka paalamenti ak'embalirira eyasomeddwa amyuka ssentebe waako Remegio Achia, embalirira eno esosowazizza ebyokwerinda n'ebyobukulembeze nga biteereddwa mu triliyoni 9.138 ebyobulamu n'ebyenjigiriza biteereddwa mu triliyoni 9.964 ebyokuzimba enguudo triliyoni 5.194 okulaakulanya abanneekulajjanga oba private sector triliyoni 1.75 ebyamasannyalaze triliyoni 1.553 okulaakulanya ebitundu triliyoni 1.575 ate triliyoni 1.672 ziteereddwa mu byobulimi amakolero n'ebirala. Embalirira eno essira eritadde mu kutumbula ennyingiza n'okugoba obwavu nga triliyoni 1.77 zigenda mu PDM, obumbi 10 zigenda mu myoga, obumbi 5 zigenda mu microfinance support center nga n'enteekateeka endala ezigendereddwamu okujja abantu mu bwavu nga zifunye ensimbi. Investing in the wealth creation initiatives including commercial agriculture, value addition through support UDB and UDC. Obumbi 50 bwe buteereddwawo okwewolebwa abalimi ate obumbi 85 n'obukadde 92 bwe bw'okugenda mu kudduukirira banka y'eggwanga eya UDB. Byokuzimba enguudo gavumenti etadde mu triliyoni 2 n'obumbi 221 za kutandika kuzimba luguudo lw'eggaali y'omukka olwa Standard Gauge Railway, triliyoni 1.27 za kuzimba nguudo n'entindo ez'enjawulo mu ggwanga n'obumbi 3 okuddaabiriza ebisaawe by'ennyonyi ebitonotono mu ggwanga. A few strategic ones as well as rehabilitation of the meter gauge railway and construction of standard gauge railway. Obumbi 3 n'obukadde 95 bwe buteereddwa mu mbalirira okusasula ensako y'abakulembeze ab'ennono. Wabula alipoota y'abatono eyasomeddwa minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Ibrahim Ssemujjunganda yeewunyiza gavumenti gy'egenda okujja ensimbi okuvujjirira embalirira eno. We therefore invite Parliament to reject the proposal to finance next financial year's budget through excessive borrowing. Bano bakkaatiriza ekyokukendeeza ensaasaanya ya gavumenti ng'eyita mu kukendeeza ababaka ba paalamenti n'abakulembeze abalonde gavumenti beesaasaanyizaako obutitimbe bw'ensimbi z'omuwa omusolo. These MPs are never here. You can see 539. You count how many we are here.
The Parliament annual budget is now 941 billion. Alipoota eno era yasosowaziza ekyokukendeza ku nsimbi gavumenti zesaasaanya okugula emmotoka ne ssente ziweebwa abakungu okugabako nga bwe gubadde ekintu ekyatanudde Speaker Anti Among ne Nampala wa gavumenti Denis Samson Obuwa abaanokoddwayo nga abafuna ssente zino. The Office of the Prime Minister, the Honourable Robin Anabanja, has 3.7 billion for donation. The Speaker of Parliament has 2.4 billion for donation. The Deputy Speaker of Parliament has 1.8 billion for donation. The NRM Whip, Honourable Obuwa Dennis, has 1.8 billion for donation. And the NRM Whip even goes ahead to mention the name as 1.8 billion in the budget. I beg one to challenge you to adduce evidence. That does not matter. It's about substance over form. If I am given money for donation and I will donate and account for it, is there any problem with it? Eyambuse nnyo okusinga ey'omwaka ogwo. Tusobola kufuna trillion nga 32 naye budget gye tuyisiza olunaku lwa leero eri mu trillion 7 okwambuka waggulu. Fred Kajubi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.